Olunaku lw'eggulo omukazi Susan Namuganza eyasalako bba obusajja yakwatiddwa mitundu by'e Namutumba gy'abadde yeekukumye. Namuganza abadde yeekwese wa muganda we yagenda okufumbirwa e Namutumba era gye twamusanze tumufunye era ekiseera kyonna tumutwala mu mbuga z'amateeka wa mu kooti. Ono olwaleero aleeteddwa ku poliisi y'e Kamuli gye yaddiza omusango. Amawulire gano olwagudde matu ga bba gwe yasalako obusajja amaziga ne gamuyitamu. Asabye omukazi ono asimbibwe mu mbuga z'amateeka asobole okufuna obwenkanya ng'ayagala asibibwe mayisa. It is my humble prayer. If the length of punishments given to men is equal to that of women, and there is justice in the Uganda Independent Court, let the woman be in prison for the rest of her life. Because even the scar that I got, I'm going to stay with it until my death. Agamba singa tekikolebwa wakweyongerayo mu balwanirizi b'eddembe. Babazadde b'omusajja bagambibwa okuba abamu kwabo abavaako kanaluzaalo ono olw'obutakwatagana na mukazi baliko biboogedde ku kyatuusibwa ku mutabani waabwe. Yakoba ati mukairewo wendeza kufa era ndijja mukairewo ni baba obafwe nenaazaala kale ife tatwendera irala kuluma kulia kuotina wankali yamagana nani abamama onali wali genzo mulwere waife ngaye nalimu yalikire kale usamikeni. Eve Nabire mukyala mugole agamba nti tajja kuva ku bbaka kibeki ng'abamu bwe basuubira nti agenda kumulekawo olw'okuba takyesobola ng'omusajja. Yamukuuma paka kasaba n'amukuuma n'abeeyo nimpulira nti aliyo bamukuumiire eyo ze noono ndaamukuuma paka n'abaana ndiwo okubalabirira. Abatuuze ku kyalo basanyukidde poliisi olw'okufuba n'ekwata omukazi ono. Extent eriwo olunaku olwaleero libayisano eri ekyalo kyona kubanga kiba kiri mbweraliikirivu nga tutwidde oba asobola okulumbamu eno mulwa inaida n'amwataakinga oba abaana ku isomero babe basomera. Kituwa relief olw'okubanga mu area buli muntu abaire akatya nti asobola okwira yakolawo ekikolobero ekindi kyona. So now that afuniibwa we are at least relieved nti afuniibwa twidi taka alina kikolobero kyasobola kukola buti. Omukulu w'essomero lya Serene Children's Home Moses Kabuwanya agamba nti abazadde babadde batandise n'okutwala abaana baabwe nga beekwasa ekyomukyala wa nannyini ssomero lino okusalako bba obusajja. Mbeire nga ngezaako ino okuboneka nti nkola okunoonyereza okw'amaanyi ino ng'anambibwa ku poliisi okuboneka nti tufuna omukyalo oyo eyakola omulimo ogw'okusala ku direkita wange obusaada. Bano baagala omukyalo ono aweebwa ekibonerezo ekimugwanira. Omusibirira myaka oba abiri ate nga tibali musibiraano nenda bamusibire ku makomera ageeralaako. Mu kiseera kino Susan Namuganza akyakumirwa ku poliisi e Kamuli w'anaggyibwa atwalibwe mu kkooti avunaanibwe.